السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، twebaza Allah tabaraka wa ta'ala atukunganyiza mu kaseera kano nga tewali kitukunganyiza okujjako okweyongera okuyiga eddiini yaffe. Kikulu nnyo okuŋŋaana mu ddalasa nga zino, kubanga al khairu kullu, obulungi bwonna kubeera nti nno abantu balongoosa emirimu gyabwe. Era Allah tabaraka wa ta'ala nga bwagamba nti alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulum ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun. Abo abakkiriza ne batatabika mu bukkiriza bwabwe bulyazaamaanya, bimaana ashirik, ulaika lahumul amnu, abo nno be balina okwesiima, wahum muhtadun, era beba okuluŋŋama. Okwesiima kwonna kuno ku duniya ne okwesiima mu kaseera ak'okufa n'okwesiima oluvannyuma lw'okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala kuli ku al imaanu billah wal amal as-salih, okukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala n'okola emirimu emirungi. Hatta olaba ne mu kiseera ekisembayo ekyokufa, kaseera ng'omuntu ayawukana, era kyova olaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaahu. Omuntu yenna eyeegomba okusisinkana Allah, Allah yeegomba omusisinkana oba ayagala okumusisinkana. Waman kariha liqaa Allahi, n'omuntu yenna atamwa okusisinkana Allah, kariha Allahu liqaahu, Allah atamwa omusisinkana. Aisha ekigambo ekyo kyamuyitirirako n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kulluna nakrahu almauta, fenna tutamwa okola ki? Okufa. Ng'alaba nti ffe engeri gye tutamwa okufa tulinga abatamwa okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala. Nabbi namugamba nti laisa dhaka, si kyekyo kyentegeeza, wabula kyentegeeza nti anna almu'mina, omukkiriza, idha jaahu oba idha bushira, bwasanyusibwa bithawabillah, empeera za Allah, n'okusanyusibwa ejjana, yeegomba era wala yara amaamahu shay'un ahab ilayhi, yeegomba okusinkana Allah, era teriyo kintu kyeyeegomba mu byonna byalaba mu maaso ke okuggyako okubeera ng'akola ki? Asisinkana Allah. Kati fa ahabba liqaa Allah wa ahabba Allahu liqaahu, n'ayagala okusisinkana Allah
ne Allah naye nayagala omukola ki. Ate wa amma alkafiru idha bushira biadhabillah, omukafiri oba omujeemu bwasanyusibwa n'ebibonerezo wajalaga kariha liqa Allah, era fala yara amamahu shay akrah ilayhi, talina kyalaba kitamwa gyali mu ebyo byonna byasinga okulaba okujjako okusinkanaani Allah. fakariha liqa Allah wa kariha Allahu liqaahu, ne Allah n'atamwa okola ki, omusinkana. Baddu ba Allah twetegekere essaawa, imma oyinza okubeera muba genda okusanyusibwa oba okubeera nti nno kwegamba okutiisa wagyolaga, naye ekigambo kikulu nnyo. Buli wookolanga omulimu omulungi beera mumativu. Tuzze wano Sheikh atusomesezza aqida, ekyo kyekiyimiriddeko obusiraamu, era bw'owuliranga emisomo egifaanaganako bwe gityo fuba olongoose, kubanga madaaru saada, okwesiima okujjuvu kuyimiridde ku la ilaha illa Allah. Era Wahab bin Munabbi bamubuuza nti alaysa la ilaha illa Allah miftahu aljanna, ekigambo la ilaha illa Allah si kyekigulawo ki ejjana? N'agamba nti naam, kyekigulawo, naye teriyo ma min miftahin, teriyo kisumuluzo illa walahu asnan, teriyo kisumuluzo okujjako nga kiteekeddwa okubeera nga kirina amannyo. Naye bw'oleeta ekisumuluzo nga kirina amannyo, futiha laka, ogulirwawo. Bw'oleeta ekisumuluzo nga tekiriiko mannyo, kyetooloolamu buki? Kati muffe mulimu abayina la ilaha illa Allah nga oba ebisumuluzo la ilaha illa Allah nga tezirina mannyo. Nabbi bwe yatuma Muadh e Yamani yamugamba atya, falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi, kibeere nga kyosooka okwakoola abantu okujja gye kiri ki la ilaha illa Allah, shahadatu an la ilaha illa Allah, okakasa noyatuza n'olulimi nteri asinzibwa okujakaani, si kyekyo. Naye yamugamba fa inhum ata'uka lidhalika, bwe banaakugondera ku ekyo, fa a'limuhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawati, bategeeze nti Allah yabalaalikako essola 5. Kyenjagalamu kyekino, fa inhum ata'uka lidhalika, tobalagira kusaala nga tebannakugondera ku kino. Ne bw'onoosaala sugida neeva kuno paka ku kalevu nga oyina ensawo y'abajjajja, otawanira bwereere. Ne bw'onoosaala nga abaana bo bayina yirizi, naawe oyina yirizi, otawanira bwereere. Era kyova olaba nabbi ra'a rajulan wa fi yadi halqatu min safri, nabbi yalaba omusajja nga mukono gwe mulimu ekikomo nga kya kyuma. Namugamba nti ma hadha, kiki ekyo? N'agamba nti innaha min alwahina, kino kimalako ebizibu. Nabbi n'amugamba nti inzi'aha, kijjeeko, fa innaha la taziduka illa wahana, tikirina kyekikwongera okujjako okunafuwa mu bikkiriza abo. Omusajja n'ajjako ekikomo, nabbi n'amugamba ekigambo kino kiteekeko nnyo ebirowoozo. Omusiraamu n'amugamba nti lawmitta wahiya alaika,
senga ofudde ng'ekikomo ekyo kikuliko ma aflahta abada, tewandyesiimye ebbanga lyo erisigaddeyo. Bameka mu betuziise mu bantu baffe ng'ekimwawudde n'eyirizi gy'emikono gy'abanaaza? Naawe kyolinda? Bameka be bajje mu mukono wano ne babatwala ku bijja ewaabwe oba ku maka ge ag'omu kyalo nga bagenda bayita ku masabo? Ne beera ng'enkomerero yaabwe ebadde mbi. Twala emirimu gyo nga weeraba amata, pipa y'amata, n'okwata olubatu lw'omunnyo n'oluyiwamu, ne bw'onoowangaala, ne bw'onookola hijja 100. Twetereeze, genda oweebake bulungi. Balil insaanu ala nafsihi basiira, buli muntu weemanyi. Oyimiridde otya nga ggwe? Omuntu ne weesinkana ng'oyina ensawo y'abajjajja, hakikatan nga ggwe wagula olubugo n'okwata n'otwala ku kyalaani ne bakutungira ensawo n'ogiteeka mu nsonda, gwe okuŋŋaanya ssente n'oziteekamu, n'ofuna ebizibu n'ogenda olajjanira bajjajja bakuwole. Abazzukulu tebakyakola ki? Tebakyasoma, baba tebannakwanukula n'ozigyamu, n'ogenda n'osasula fiizi. Baba tebannakubanja n'okola ki? N'ozizza. Toyina kyakwekwasa. Ababaka batujjidde tetulina kyakwekwasa mu maaso ga Allah. Twetereeze embeera gy'olimu. Teriyo ali mu mbeera gy'alimu ng'aliwo mistake. Teriyo. Ekyo nze ayogera naawe akugamba. Buli omu ali awatuufu waateekeddwa okola ki? Empagi gye mukkiriza ey'omukaaga alqadaa'u walqadari khayri wa sharri. Ekigambo qada alqadari kitegeeza ki? Kitegeeza ilmu llahi, okumanya kwa Allah, bima takunu alayhi almakhluqat fi almustaqbal, okumanya kwa Allah ebitonde gye bina embeera gye binaabaamu mu maaso. Ekyo kyaliwo nga Allah tannatonda ggulu nansi, ng'ekyabula emyaka emitwalo egi. Puroguramu y'ensi eno yonna neggwa. Kati teriyo kikugwako sudufatan nti kino kyanguddeko nga Allah takimanyi. Kalla. Ate qada kitegeeza ki? Ijadullahi al-ashya, kwe kuteeka mu nkola Allah ebintu hasba ilmihi, okusinziira ku kumanya kwe. Asabiq, okwakola ki? Kati bannange tukkirize byonna Allah byatugeredde. Nebaza abakadde b'omwana ono abadde wano. Mwebale omulimu n'abasomesa be, mwebale.
okutuukiriza amaana. Obwo bwe buvunaanyizibwa bw'omuntu. N'abaana bendabye abasoma eddiini, kullukum mas'ul, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mwenna muli balunzi era mujja kubuuzibwa ku ebyo bye mwakola ki, bye mwalunda. Wiiki ewedde wabaddewo akagundi akatambula ku ssimu ng'abaana bato bwe bati oba basimya wano nga bakola challenge. Katya? My boyfriend said, once my boyfriend said, omwana omuto ng'ebyo byayogera. Kuliko eyali akulembedde munne ng'ayina eggambo lyasuddewo, kati ono ataddako ndowooza yalaba nga lyagenda okukola ki, okuzzaako ddene neyekwata ne mu feesi. N'ekikwewuunyisa nga olwaleero ku speech days ze bakola ebiri bye bayimbanga nti abasomesa be batendese tebikyaliyo. Kati baleeta ndongo, abaana bammwe ne bajja ne ba fashion, ne balaga fashion. Mulowooza kiki kye munaagamba Allah? Abaana mubatutte, mubayigiriza kye bateekwa okufuna. Oluzungu balwogedde nga bwe mwagala, oba boogedde kwegamba. Ate abazadde kasita muli mu luwummula, abaana baba basindikidde. Tekyali okuggyako illa rahimallah. Amasomero nga gano agalimu eddiini, ng'omwana abadde wano, abantu bali bakufa ku kimu, bafunye batya first grade. Naye abantu abafunye first grade bafaanana batya mu mpisa? Ne bw'onoofuna diguri abagikakasa bali bweru, abantu b'okukyalo be bagikakasa. Era olugira bwe bati n'oteekawo ekidaala, naye aba n'akakasa era bagira nti oyo omwana alinga ataakola ki, atasoma. Bagikakasa eteekeddwa okubeera nga egobererwako ebikolwa. Bannange, mufe ku baana bammwe. Amasomero tegakyayina budde okuggyako ago ge mulaba agakyasobola okugamba qaala Allah qaala Rasulullah. Agasigadde omwana mubazuukusa essaawa 11 ne bayingira ne bagenda bayingira ku 12 mu bibiina, ne bagenda n'atuuka n'asoma okuva ku makya paka ssaawa 3 ez'ekiro, ne bamuwa homework enamba 50. Kati obudde buli luddawa? Kati ani aba bagunjulira? Qur'ani. Almuhimu tugende ku kye tulina okusoma. Omusomo gwe tulina okusoma, annajaatu, okwesiima kwonna fi dunya wal akhira, ku nsi kuno ne ku akhira, kuli mu busiraamu.
Allah yatutonda oba yatonda abantu liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, ani asinga abagezesa, ani asinga okukola emirimu emirungi oba emituufu. Era nga alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, oyo yabatonda okubateeka mu nsi muno abagezese ani akola emirimu emituufu, emirimu emirungi. Ekyo nga kitusindika kukubeera yauma alqiyama yab'athuhum, abazuukize, wa yuhasibuhum ala ma amilu, abeerenga ababala kwebyo bye bakola ki, abantu bye bakola. Kati kiba kitegeeza nti yankasimu nnaasu ila kismain, abantu bateekululwamu emiteeko emeka? Ebiri. Teriyo muteeko gwa kusatu. Abantu ba miteeko emeka? Ebiri. Omuteeko gusooka fariqun fil janna, omuteeko ogusooka nga gwo gwa kuyingira jjana. Omuteeko ogwokubiri fariqun fi sa'ir, omuteeko ogwokubiri gwa kuyingira muliro. Omuteeko gusooka gwa bantu kuyingira ki? Abantu abookubiri bakuyingira muliro. La thalithu lahuma, teriyo muteeko gwa kusatu. Kati omuntu ayagala okuwona iqaabu llah, ebibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala, wa ayafuuza biljanna, n'okubeera nga yeesiima nejjana, fala budda min hidayatain, ateekeddwa okubeera n'okuluŋŋama kwa mirundi eki ebiri. Okuluŋŋamizibwa okusooka hidayatun ila tariq, omuntu okubeera nga aluŋŋamizibwa eri ekkubo. Okuluŋŋama okugenda eri ki? Ekkubo. Ekkubo eryo lyeriwa tariqu najaati, ekkubo ly'okuwona nga almusilu ila ridwanillah, ekkubo eryo erikutuusa eri okusimibwa kwani? Kwa Allah. Ekyokubiri alhidayatu fi tariq, omuntu okubeera nga aluŋŋama mu kkubo eryo. Okuluŋŋama eri ekkubo erikutuusa eri okusimibwa kwani? Ekyokubiri okuluŋŋama mu kkubo eryo lyeki? Lyennyini, hatta yastaqiima fihi, abeere nga alinywereramu, wa yastamirra alayhi, n'okubeera nga agenda nalyo mu maaso, abeere nga tabula kuva ku kkubo eryo oluvannyuma lw'okulimanya. Wala yakhruju minu ba'da, oluvannyuma lw'okubeera nti nno, okubeera nga talifuluma oluvannyuma lw'okubeera nga amaze okuliyingira. Ekkubo eryo lyeriwa alhidayatu ila al islaami, omuntu okuluŋŋama eri obuki? Abaana bafulume bweru bagende bafune ekyokulya. Abaana mwenna
nsaba abantu abakulu batudde ku lubalaza tuyingire mu muzikiti. Olubalaza olwo abaana bagenda lukozesa okulirako emmere kati buli alina omwana abaana mugende wabweru mutuule bataano babaleetere emmere inshallah. Tufunze abaana bagende wabweru. Tugambye nti alhidayatu ila alislami okulungama eri obusiraamu. Kati fa amma alhidayatu alula fahiya alhidayatu ila musil ila tariki annajati, okulungama okugenda eri ekkubo erikola ki erigenda okuwonya. Ekkubo ery'okuwonya walaisa thama, teriyo kubo lyonna ligenda kulungamya era ligenda kuwonya bizibu okujjako tariku al islam, kuyita muki. Teriyo diini yonna ndala etali busiraamu. Kati kitegeeza okuviira ddala eri emabega eddiini ey'obusiraamu oba ekkubo ery'obusiraamu okujemulukira amateeka ga Allah lyekkubo lyokka omuntu lyayinza okuyitamu okubeera nti nno awona. Era bwe tutunuulira ekigambo al islaamu laha maanayani, kiina amakulu ameka? Amakulu abiri. Waliwo amakulu amun agabuna, ne wabeerawo amakulu al khas agakoze eki? Ageyawulidde. Amakulu agabuna ge galiwa? Amakulu agabuna ag'ekigambo al islam ge galiwa? Fahuwa diinullahi, ye diini ya Allah alladhi arsala bihi jamii, ye diini ya Allah gye yatuma nayo bonna jamii rusuluhu, jamii rusuli, ababaka be bonna. Buli mubaka eyajja yajja naki? Min ladun nuuhin, okuviira ddala ku Nuuhu alayhi salatu wassalaam paka. Era kyova olaba nti Allah agamba mu Qur'ani ng'ayogera ku Nuuhu alayhi salatu wassalaam agamba nti wa umirtu, nalagirwa an akuuna min almuslimin, nalagirwa okubeera nga ndi mu abo abaki. Eyo aya etulaga nti okuviira ddala min ladun Nuuh, okuviira ddala ku bannabbi abaasooka bonna baali baki? Basiraamu. Era Ibrahimu alayhi salatu wassalaam era naye bwatyo bwatutegeeza mu Qur'ani nga Allah agamba nti qaala lahu rabbuhu aslim, kola, yamugamba Allah we nti kola ki? Siramuka. Qaala aslamtu li rabbil alamin, njemulukukidde omulezi w'ebiki. Mulaba Musa alayhi salatu wassalaam yagamba abantu b'ekibiina kye ng'abagamba ya qawmi in kuntum amantum billah, bwe mubanga mukkirizaani Allah fa alayhi tawakkalu, kuye gwe mba mukola ki? Mwesigamira. In kuntum muslimin, bwe mubanga muli muki? Basiraamu. Era kyekimu ne Yaquba alayhi salatu wassalaam agamba nti wawassa biha Ibrahimu banihi, yalamira Ibrahimu abaana be ng'abagamba atya ya baniya inna allaha astafa lakum ddiina, mazima Allah yabasiimira eddiini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, temutuukanga ekiseera ekyokufa
okugyako nga muli abaki abasiraamu. Yusuf alayhi salatu wassalam era naye agamba nti tawaffani muslima, nzija mu bulamu buno obwensi oba beera ng'onzita nga ndi muki wa alhiqni bisalihin, era onsinkanye abaki abalongoofu. Kati kiba kitegeeza nti al islam bimaana al am, okuviira ddala min ladun nuh paka bonna baali baki basiraamu ba ambiyaullahi, tebalina ddiini yonna gye basoma okugyako eddiini eriemu. Kati kiba kitegeeza nti teriyo ddiini yonna Allah gyajja kukkiriza okugyako nga buki busiraamu. Era buli nabbi yenna, buli mulembe gwe gwonna, fi kulli zaman, abantu abaali ba atba'u al anbiya mu biseera ebyo fa atba kullu ar-rusul, abagoberezi ba buli nabbi oba buli mubaka yalinga mu kiseera kye babalibwa nga bakkiriza, babalibwa nga baki basiraamu. Era wahum ahlu najati, abo be baalinga ab'okwesiima mu kiseera ekyo, wahum ahlu aljanna. Bakiya al amur, ensonga yasigala nga bwetyo bweri okutuusa hatta bu'itha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era nafuulibwa nga khatamul anbiya, yengwe enkomerero mu baki bannabbi. Okujja kwe, obubaka bwe bwasiimuulawo obubaka obwakola ki obwakulembera, era wabidiinihi jamiu adiyan, n'eddiini oba enkola eziyitibwamu mu kusinza kwasangulawo amadiini gonna. Kyova olaba nti Allah kyamugamba nti wa anzalna ilaika alkitaba bilhaq, twakussaako Qur'ani n'amaki n'amazima, musaddikan lima baina yadayi, ng'ekakasa ebyo ebyaliwo oluki olubereberye, wa muhaiminan alayhi, ng'era Qur'ani esangulawo ebyakola ki ebyakulembera. Kati kiba kitegeeza nti Qur'ani yajja nga waliwo byenywezaawo, era nga waliwo byenakola ki, era kyova olaba nti shariya y'abali abaatukulembera ebeera shariya yaffe ma lam yukhalif shar'ana, ebbanga lyemala nga teyawukana naki. Toleeta daliiru ng'eyina kyekontana, okiraba nga eyina kyekontana nga yaliwo mu kiseera kiri, ng'olwaleero eyina kyekontana nakyo, naye maadaama nti tusobola ogikozesa nga teyina kyekontana nakyo, kyova olaba nti era olaba nti omuntu mu shariya yaffe ekyokulabirako nti omuntu asobola okunaaba nga ali bwereere nga teyeebiseeko. Mukiraba n'edaliiru zetwesembesa, daliiru emu ya Musa, okiraba ku lw'ensonga mu shariya yaffe tewaliwo kikola ki kikontana naki nayo, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ng'eva Bahz ibn Hakim an abihi an jaddi, eva ku Bahz ibn Hakim ng'agijja ku taata we ng'agijja kuki ku jjajjaawe, yagamba nti auratuna maana ati minhu, ani obwerere bwaffe ani gwe tubulaga, wama nazar, era ani gwe tutosobola kubulaga. Okiraba n'agamba nti ihfaz auratak, kuuma obwerere bwo, illa min zawjik, okugyako eri miki mukyalawo, au ma malakat yaminuka, oba ogwo oyo gwe gufuga omukono gwo ogwaki ogwa ddyo. Mukiraba
ne bamubuuza nti ya rasulallah in kana ahaduna khaliya, senga omu muffe abadde ali yekka, oli mu kisenge wekka, nabbi n'agamba nti fallahu ahaqu ayustahya minu, Allah yasinga okubeera nga tuteekeddwa omukwatirwa ki. Bw'otabeera mu kisenge n'ojjayo ekitabo n'osoma ng'oli bwereere, olw'okuba oli ki, fala budda an tastahiya min Allah. Naye ojja kwesinkana nga daliiru eyeesembesebwa mu kukola ki, mu kunaaba ng'oli bwereere. Hadithi Musa alayhi salatu wassalam mweri mu Sahih Bukhari, babu ma jaa fi ightisali al-uryan, omuli oyango gwajja nga gwogera ku kunaaba ng'oli ki bwereere. Musa alayhi salatu wassalam lumu babanu Israili balinga tebanaaba, Musa yalinga tanaaba nabo nga naye bo banaabira wamu, naye bagamba olunaku lumu nti nga bagamba Musa nga yattahimunahu nti yalwala eno wansi n'azimba. Kati fa arada Allahu ayubariahu, Allah nayagala amukole ki, amutukuze ku ndowooza babali babanu Israila itihamu gye bamukola ki, gye bamuteekako. Lumu Musa ayingira mu kiyigo anaabe, n'ateeka engoye ze ku jjinja. Bw'aliteeka ku jjinja n'atandika okunaaba, ejjinja ne litandika okuyiringita, ne ligenda neki. Musa n'ava mu kiyigo ng'akola ki, agoba ejjinja, era nga hajaru ng'alikowoola libeere nga alijjako engoye zaalyo ze, n'azijjako, n'alijjako engoye ze. Abantu bonna ne balaba nga Musa talina ki, buzibu bwonna bwe bakola ki. Era kyekimu ne yali Ayub, ayingira okunaaba mu kiyigo ne yeeyambula. Kati ezo hadithi ojja kwesinkana nga tusitadalla nazo okukkirizibwa okukola ki, okunaaba nga tumaze kwebikkako. Lwaki? Tebizikontana n'amateeka gaffe gaki ga shariya. Mukiraba? Era mpozi waliwo hadithi eyinza okugira bwe babuuza Abdullahi ibn Zubair bwe yabuuza Aisha radhiyallahu anha nti hal ra'aita min rasulillah, olaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam obwereere bwe? Namugamba nti kuntu aghtasilu ma'ahu, nalinga naaba naye. Olaba Aisha bwe yafunza obudde teyakkiriza bukkiriza nti namulaba, wabula yagamba nti nanaabanga ki. Kitegeeza nti eyandimubuuziza wanaabanga naye nti ye wanaabanga naye ng'akola omanya wamulabako obwereere bwe nti ye wamulaba akola ki. Kati wano yagamba nti nanaabanga ki, kitegeeza okumanya namulaba n'okunaaba naye nakolanga ki. Okiraba? Kati Aisha radhiyallahu anha alaga nti almuhimu kyetubadde tulaga nti Qur'ani esobola oba obubaka bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwajja okunywezaawo ebyo ebimu ne busangulawo ebiki. Era kibagamba shar'u man kana qablana shar'u lana, shar'u yaba batukulembera ebeera shariya yaffe ma lam yukhalif shar'ana, ebbanga lyemala nga tekontana naki na shariya yaffe. Kati tukirabye nti bannabbi abaasooka kanu muslimin, era netulaba nga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam obubaka bwe bwajja okuyimirizaawo ebimu n'okusangulawo ebiki ebimu. Awo wetujja okutandikira baazini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.